ku pesi y'omusajja gy'atwagalako ajja tufuula kyayagala. Kale naawo njagadde obaga mu kiggula lugikyalero nti tuli mu kulya naye Katonga ajjula tuganya ofulumya information twetiiriridde buli muntu afuuse nampulira zibi bewo wasente bazirya basirika abantu bakyayogera bw'oboogerako ng'ate bafuuka ekizibu kati ekyo si kiggino ku ekizibu kyaffe. Ekizibu kyaffe kiri nti buli muntu agula amatu abere ku vidiyo eno. Kekabadde akalowoozo ka leero. Njera mwotagingire abalangira n'abambejja basaava ne bannaava ab'amasaza ga Buganda ab'amagombola bajjajja ab'emituba n'abebika njala bere ku vidiyo eno. Amawulire genze nago mu kutandika ligangire okubeera amalungi era njala muntu yonna wooli osobola okubanga owulira bulungi ensonga ze ngenda okwogera. Ndoza kantandike n'ekigula lugikyaleero ndyoke ngende. Ekigula lugikyaleero kino obubaka buno njala bugende eri Yoseeri tibahabulu tabasira mutano wa Kalinsete temuzezedde ensanga bisibe. Obubaka buno bwampereddwa omuntu omu akumanya ennyo era nga yakola omulimu gw'amaanyi okuleeta mu ggwanga Uganda. Ng'akuŋŋaanya obusaale akuŋŋaanya buli kimu ekyakozesebwanga mu kuyamba gwe ng'omuntu naye ate n'omala n'obeefuulira. Yabuwandiise mu Luzungu naye njagala bwogera mu Luzungu ate nga bwe mbuza mu Luganda mu kigula lugikyalira buno obubaka bugende wo Museveni then ndyoke ku information yandeese. Alright. Bugenda bwe buti. Kabaka's appearance, the silence of Katikkiro. Mayiga on Kabaka's health condition not frequently appeared in the public for his subject. Nti okubulawo kwa Ssaabasajja Kabaka amagulu nyondo n'okusirika kwa Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'obutalabikako eri abantu be mu ggwanga lya Buganda. Era ne bugenda maaso ne bugamba buti the secret foreign trips for treatment, departure and returns are always in secrecy. Agamba nti era okulawo kwa Ssaabasajja Kabaka okulabikako eri Buganda wepo n'okufulumizibwa ng'agenda ofuna obujjanjabi mu ngeri ey'ekimpukumpuku era n'okukomezebwawo mu ngeri y'ekimpukumpuku okuddizibwa okuwaba obwe nga teri ategedde bimulumya omutwe. N'agamba bw'ati Museveni's rumors of poisoning the Kabaka security details under the oversight of SFC. Agamba nti ebigambo ebyogerwa nti Yoseeri tebahabulwa n'akabinja ke be bawa Ssaabasajja Kabaka kanyokawulire okukyusa ebyokwendebya Ssaabasajja Kabaka ne biddizibwa abasajja abakambwe abatujju aba SFC abatuusi. N'agenda mu maaso n'agamba Museveni desire to destroy Buganda and their kingdom, Katikkiro being regular propagandist of the regime. Tugenze mu maaso akugambye nti okwagala kwa Museveni okusanya Obuganda. N'agamba ne Katikkiro wa Buganda okubeera nti y'omu ku bantu abatambuza engambo ezitaliko mitono amagulu ng'asasulira bannamawulire ku TV, ku radio ne ku mitimbagano gyonna okuba nti bakola ekintu ekiziyiza okuba nti gavumenti egiwamu omukono mu kibya n'okuba nti ye kennyini yeekuumira mu ntebe nga tavuddeewo. Ne tugenda mu maaso ebbaluwa ne gamba eti there are signs of handwriting on the walls. Many are not reading Museveni's evil designs. Bagambye nti eriyo obubonero bungi nnyo obulaga ebyo biwandiikibwa ku bisenge nti era ebisoma nti Museveni n'ebikolwa bye byeyetegekedde obulungi byeyekoleredde abantu batateekako maaso. Tugenze maaso. Museveni, remember in your efforts to slow others you may slay yourself and your two's entire household and dream empire. Agambye bw'ati Yoseeri tibahabula otabasira mutano wa Kalekezi jjukira nti mu maanyi g'oteeka ng'ossa wansi era ng'oyagala okwambusa ekitiibwa kyo eky'abatuusi nti wandyekanga mu kirooto ky'olina okuteekawo Tusi empire nga kikuyise mu ngalo era ng'abale baali bagala okukola ebinene mu Buganda ne balimwa. Tugenze mu maaso. Watch out what you are seeking for. You will find it. You'll find it. Bagambye Yoseeri wegendereze nnyo era wetunuulire nnyo mu ki ky'onoonya era wandikomekereza ng'okifunye kye tugamba nti wandyetaabira akalimu obuwuka oba wandyetaabira akasekese akalimu entalumbwa. Tugenze mu maaso. Museveni warning to you, never make a deal with the devil unless you are prepared to lose. Bagambye Museveni nti Museveni wegendereze nnyo okuba nti okola deal oba okukola endagaano ne Sitaani wandyekanga endagaano ez'okuzina Sitaani okusaanya Obuganda zandi kufukuyikira gizana kufukira ekyambika
eri abaana bo abolyolwo nawe kennyini okufa nga nawe okufa nga tosobodde kulabibwako nfaayo. Living in the deadly consequences is more difficult than dying because it is Buganda Kingdom is more than 1,000 years old and your existence is just a fraction and not many miles still left. Nagera maaso nagamba nti gwe okubeerawo mu bulamu obw'okwejjusa kijja kukuleetera ebizibu bingi nnyo okusinga okufa kubanga obwakabaka bwa Buganda bubaddewo emyaka 10 n'omusobyo. Naye gwe okubeerawo okwo kwakiyita mu lujja era okutasobola kuweza wadde mayiro ezisigaddeyo gwe kennyini ove mu nsi muno ensi ogirekere bannyiniyo kubanga Buganda lwazi tebusaanawo. Ekyo kibadde ekigwalo gikyalero kati njala tandika ne vidiyo eno olwaleero. Era mbatumiddeko mwenna abanyumirwa vidiyo eno nga ntandika vidiyo eno njala tandika na ka vidiyo kano nga zanyeko klipu ntono nnyo ndyoke ngere ku kyaleese. Mwaka la bulungi nakatade ku mutima ne kino kyenjagala muwulize kino kisembayo kyokka kye nayagadde muwulize ndyoke mbwa amawulire agabalese agandeese. Emyaka 10 gye tumaze Bakatikkiro bonna abazze babeera mu Buganda kubanga 15 Mei 2004 okuba ku buuza ebintu ebisoboka and Charles Peter Mayiga ng'omuntu ow'ekitiibwa oyo I think the damage between us and him is beyond repair. Mujozi naye toddangamu kujooga gwe. Let me tell you, ogenda kubaako tokyaweza myaka 2 mwami Mayiga. Nika muswaga ne bwanaako mutabani ajja kusika. Tegereka. Toya agenda kujja nti kakati mukama wange asimye okumpumuza kandete mutabani wange ababeerako nga Katikkiro. No. Mpozi nga myaki muyiya mubeere abakuza naye tonjogeza bingi. Mengo kati sawa zinuya. Mutegedde bulungi. Okujjako nga mulina kye muyiya gwe Katikkiro Mayiga obeera omukuza. Okuva natandika program eri muli Bulange Mengo ze mbattotolera ebintu bino nga bamulowooza oba ndiko olubaale ndiko mpewo nga zijja mbanyonyola bulungi nnyo. Naye ono mukulu Stanley Ndawula y'omu ku basajja abagundiivu mu kooki y'omu ayogera obwakabaka bwa kooki ate era nga ne mmanyi nti era nga mmanyi nti kooki erimu omukono gwa Yoseeri ekigambo kyamusimattuse n'akyogera ekiri mu ntegeka nga bwe nagibagamba. Kati ndabangayo omuntu addamu n'awakana ebigambo byenjogera ojja kuba bulungi ate nga ojja kusula ng'otegedde nti enteekateeka ya Yoseeri abantu bagimanyi bulungi nnyo abakolagana naye ey'okusanya obwakabaka bwa Buganda okusanya Ssaabasajja Kabaka ate era basobole okuba nti bateekawo Mayiga ng'omukuza basobole okutwala ekintu kino maaso. Kati naawe nvuddewo ngeze maaso. Gwe njogerako ye mutabani ono ekiteewa Charles Peter Mayiga nabalaga ekifaananyi kino babigako mukira bulungi nnyo nakibalaga ekifaananyi kino ono ekitaawe nga ku mbaga ng'awasa nnyina wa Mayiga nakibalako bulungi nnyo era nga ye yali yeekwatidde omuggo nga bulijjo nti abantu bano omuze gwabwe ogwa kawumenti tegubabulamu ne ku mbaga kola yali akuttishi yali akutta omuti yali akutta omuggo so nno mutegere bulungi abantu betudiringa nabo beebo. Awo nno nga nvuddewo kati njala tandika vidiyo ey'olwaleero. Ntudde wano wensinzira okubaweereza ebigambo bino n'obuwombeefu obw'ekitabo n'obukkakkamu obw'ekitalo njala tegeeza mwenna Abaganda ne Bannayuganda nti buli omu gy'oli gezaako okuba ng'oteeka Ssaabasajja Kabaka mu ssaala zo era nga bwewetegereza biki ebigenda mu maaso mu Uganda. Njala tegeeza Bannayuganda mwenna n'Abaganda buli mugyali embeera ya Ssaabasajja Kabaka erabika ewanise wanki bagambe ntya embeera ya Ssaabasajja Kabaka ewanise amatanga. Abavubi mumanyi bulungi nti embeera bw'etabanguka bw'owanika amatanga waggulu kitegeeza embeera evudde weeyina okuba nti eryato litambulira. N'obuwombeefu bw'ekitalo teri TV radio station wadde omuntu yenna agenda bagamba nsonga zino. Abaganda mwenyweze era mwesibe ebbiri nga musabira Ssaabasajja Kabaka naye embeera gyalimu sinungi.
era nga bo abali mu mission y'okusanya Bwakabaka n'okusanyawo Kabaka enteekateeka zaabwe ziri waggulu nnyo kwe kulaba nga batambudde buli kitundu kyonna ekyensi okukola emirimu gye balina okukola n'okubatuusa okugenda mu bitundu birala by'eggwanga nga batambula nga bakabaka naye nga tasobola kugamba nti embeera ya Ssaabasajja Kabaka eri bweti gye busembeddeyoko katono najja ne mbagamba nti abasajja bano enteekateeka yaabwe nnene buli omu nalowooza nti nsaaga naye ngenda bategeeza nti embeera ya Ssaabasajja Kabaka ewanisa amatanga yeetaaga okusabira era njala bategeeza nti bwe mulaba diversions bwe ziba zinaasukka obungi gye bujja katono nga zisussa obungi ku social media ekiyinza okuva mu diversion ezo kiyinza okuba nga tekijja kuwoomera bannayuganda n'abaganda mwenna so njala bategeeza mwenna baganda mannya gange nze Fred Kajubirumbuye Chemical Ali abategeeza nti temujja kufuna TV radio station kebere ya Buganda kebere yawe genda bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka embeera yewanisa amatanga so buli muganda woli wonna tera wesibe bbiri olumu terunywera olw'ensonga Kabaka yeetaaga essaala ezisukka ku zemuyina embeera yesi nnungi yadde n'akamu ntera obbagamba nti embeera yaddeko ng'omubi omwo nera ku luno bagambye nti embeera ye eri mu mbeera nti abalunnyanja baba nga bali mu buziba bw'ennyanja eyo ng'empewo etabuse batera okuwanika amatanga okusala empewo kitegeeza embeera si nnungi bategeeza mwenna nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka si bulungi era ndowooza mu mbeera y'abavubi babawanisa amatanga so yeetaaga okusabira naye nga abavunaanyizibwa ku nsonga zino buli omu yeesulidde gwa naggamba abalala bali mu pate bagenda kubirabika mu bitundu birala nga bakabi nnyo bali mu kukola mikolo naye nga musajja wattu embeera si ya buvunaanyizibwa nkyogedde olw'ensonga nti mmanyi bantu bangi nnyo mulina obulumi naye nga mbajjukiza mu kintu kino nti buli mwasabire munne ate lwasosabire wali eyo naddala omuganda akyesuuliddeyo gwa naggamba munnange wandikifuwa ng'okizza munda abaganda bangi tuwula obukadde obusooka 15 nolwo okuba nti Yoseri abamu yabawunzika ne bafuuka ng'abo abaazaalibwa ku ndagala ne banyigisibwa essanja nti okutegera kwafuuka kwa munguuba mu kuwakana teri abazingira nkata mu kukola ebintu bitagasa ggwanga teri abafuuyira firimbi ate ekintu bwe kimala okugwawo ne beewuguusa nga akumiddwe omukka mu mmotoka ey'olukale nga yasosa ogguwulira ate nga yasosa oggukuma kati baganda n'abantu abamu bali Uganda nti embeera eriwo ekulowoozesa nti abantu bonna bannayuganda babazaalira ku ndagala ate ne babanyigisa essanja embeera nno tetera kubeerawo okuba nti omuntu omuzaalidde ku lulagala ne bamanyigisa essanja naye ebeerawo olw'ensonga ntula abantu embeera gye babeeramu na biki bakola nga byanjawulo nnyo ku bya bulijjo olw'ensonga eyo nze nga nze omuntu mbaddewo ku lwa Buganda ku lw'empologoma mu kusoomozebwa okw'amaanyi ate nkyaliwo naye nga njala bagamba buli kimu kigenda mu maaso mu Buganda mukitegeere nti kiri ku bikokojjo naye nga embeera ya Ssaabasajja Kabaka ewanise amatanga yeetaaga okusabira ennyo mu mbeera eyo ndi temujja kiwulira ku TV wadde radio station yonna awo nno bwe mbadde njala otandikira kale nno butyo buli muganda wooli wonna njala kugamba nti tandika okuba nti ensonga ozekkenenya bulungi kubanga embeera nga bweri si nnungi ffenna tuyimiddeo ku Ssaabasajja Kabaka naawe ali mu kwogera ebyekikinike era akolera Yoseri kimanye nti bali abatuusi beemanyi bokka tebamanyiimu saayi gutali gwabwe nti wamala okukozesa olwaliro enkyajja kujjawo ateekewo omulala gwanaasobola okuwuliriza kuba gwamanya nti wattira mukamaawo kitegeeza naawe osobola omulyamu olukwe ekiddamu mwenna bakolera Yoseri nga basajja baganda ne bannayuganda mukimanye nti muyamba Yoseri okutwala Uganda okutwala Buganda okusanya Ssaabasajja Kabaka naye bw'obanga tuli mu family ya Museveni era n'abagenda kumalako tekubajja kugamba nti wowalira mukama olukwe ate nze
mujjukira oluyimba n'omugenzi Erimani basudde olwa mukyala Mugerwa yagamba nti mukyala Mugerwa otidde bbaawo akuliramu abaana era yakujja wammwe gwatenze gwosanze obusanzi nze tompiseewo obubi nnyo kati nakutyo mbagambwe n'Abaganda abaazaalibwa ku ndagala ne munyigirwa essanja muzukusengala bizammwe ng'obudde bukyali kubanga embeera gye tulimu gwandibanga olowooza nti ofuna akawogo naye akawogo kajja kukomekkerera nga katuze ggwe ate nga tukyasobola kuzza kyolina kuzza so nno kinjo mpagamba mu kkoweera erimu ng'omwami ono ali mu kutambula okubuna ebitundu byonna ebya Uganda nga yeeyolesa n'okwetunda nga kitunzi oba ng'embwa etunda omuziko yayinako ewantu wamu yayogera ebigambo bino wammanga byammazeemu amaanyi byebigambo bino ndi mukkakkamu saaga siri munyiikaavu Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge yayogera ebigambo bino ng'alina waali n'agamba nti mwenna yagamba nti mwe abali wano oba yagamba omuntu omu gwe bali wanywa emboozi balinga abantu basatu n'agamba nti nze nja kubeera kyakulabirako era ndi wankizo mu bakatikkiro bonna abaali bakajjadde ku Buganda okukwata Ddamula naliwo ng'Obwakabaka buddizibwawo ekyo kyabyewuunyo era nembeerako omukulembeze nembeerako ku kuzzawo Buganda ng'Obuganda buddawo ekyo n'agamba nti wakyewuunyo nnyo n'agamba nti naliwo nga Ssaabasajja Kabaka atuuzibwa ku Namulondo naliwo era nze Katikkiro asoose era agenda okuba nti nze ngenda okusembayo okuba nti namulira Obuganda nga bugenda okusaanawo ate era nze Katikkiro agenda okusooka mu Buganda okuba mu kyasa kino okuba nti mbeerawo nga sirina muntu mulala asobola kunzira mu bigere olw'ensonga n'emirimu mingi nnyo egy'okukola n'egy'okkuza Omulangira Ssemakookiro so n'ebigambo bino yabyogera nga bigwa mu matu g'omuntu gw'atalowooza nti agenda bifulumya so nno yagamba nti ajja kubeerawo era okulaba ng'empologoma yamukwasa Ddamula nayo ng'esaanawo yasigalawo nga Katikkiro ndowooza muwulidde bulungi awo nno wenjagadde okutandikira akatambi kano akaleero ngende mu maaso bulungi ntandise bwenti amawulire genfunye okutandika olunaku nga 3 mbega gasoma gati mwe abasajja n'abakazi abali mu Buganda abagawumbidde era batakyasobola kulaba nsonga zino za kisajja kikulu mwe ne mulowooza buli kimu ekigenda mu Uganda kyambirembe nga mukiraba songa tekikyamu waliwo ebuuzizaako nti abasajja n'abakazi mu Buganda abali abagagga ki ekyabatuukako n'oteebuuza kumanya ki mu Uganda Yoseri yamanya nti okujjawo abantu okufuna amawulire n'okutegeera oba bajjeeko kinene nnyo okutegeera era kwe kuddira abasajja Abaganda abalina bizinesi n'asaanya omu ku omu ate mu kujoga teri amukwatira nsawo mwenna mumanyi nti abasajja Abaganda balina bizinesi z'amaanyi nnyo muno mwali n'owekitiibwa Gordon wava munno nannyini Spear Motors atuusa Benz mu Uganda onono yalina n'etarafayina gye bayitanga WBS era nga tarifayina eyo yakola nnyo mu biseera gye bivuddeko yali y'amaanyi nnyo okutuuka abatamanya ngamba bwe bakola enteekateeka ey'okuteeka emisolo egy'ekimpatiira mu bizinesi ye era revenue n'etwala TV n'egyeggala tebakoma okwo era tebajjoga bafunisa malaya lubuto munnange we twogerera mwalabye Yoseri ng'agenda okuggulawo Natasha Broadcasting Service amatiri bona nga batadde buli kimu ekyetaagisa njala babuuza mwadde mutegedde nti Natasha Broadcasting Service etudde ku kizimbe ky'omukulu oba mukungu wava munno ewali WBS kana akamanyiro sikeka bagamba nti okukwata embwa mannyo mukiddamu mwadde mukitegeddeko nti WBS TV Museveni yagiggalawo ng'agitaddeko emisolo ey'omusajja Omuganda teyakoma okwo n'ekizimbe n'akitwala kyekizimbe kye bawadde Natasha Broadcasting Service kati okuli NBS TV naye nga nnyini ky'omusajja Muganda bamulemesa bizinesi bamuteekako emisolo ekizimbe tebakiwamba ekizimbe bakiwadde Munyalwanda munnaabwe omusajja mukulu gwe bayita Kim Kaliisa era kati kwe batadde Natasha Broadcasting Service kati gwe toddeeyo n'ogamba nti ebintu bye twogera tebiriko mito na magulu nga tubategeeza musaanawo mulaba nimuganya okutegeera olw'ensonga nti abantu abasomye ennyo balowooza nti bamanyi nga tebamanyi Obuganda buno ne Uganda bubaddewo ku bantu abataasoma ennyo era abaabukuuma naye mwana wattu abasajja baga nti basoma balina diguli balina PhD batunze Obuganda obumalawo ate ne baggwamu n'ensonyi yensonga lwaki n'obulombolombo nene nebabusudde olw'ensonga nti bo bava ku ntegeera yaabwe ng'ey'abantu ne batandika okuteekawo entegeera ey'ebintu gye babasomesa mu ngeri ey'ekika eky'enjawulo
wetwogerera essaawa zino Natasha Broadcasting Service NBS etudde mu kizimbe ky'omukungu wava mu Nogodoni ekyaliko WBS ndoza mutegedde nebira bingi mujja biranga abaje mu business basadde mu bintu byabo kati mudda mukutegeera bintu bino byetubagamba ne muloza nti muloza mutegeera bulungi nnyo mujja tegeera ngo obudde bubagenze ko kati ngenze maaso mu nkola yemu Yoseri yayingiza era kyayingiza abanyarwanda okuva mu ggwanga lyalo ne lya Burundi biyingire mu bitundu bya Buganda nga balina ensimbi empya n'enkadde zibagenda nga batambula bawola abantu luggi ku luggi nga bajjako endaga muntu weponga bajjako n'endagaano z'amataka we batudde wayitawo ebbanga bo bennyini beebuza olumala ne badda bwe bamala okudda bajja balina endagaano ate nga balina n'enteekateeka empya emaliriza omuntu oyo gwe bawa ensimbi bamuggyako ebye n'omusaanyaawo bo ne bagenda mu maaso kati gwe omuganda era nga tonneewola ssente olina emikono ebiri genda okole muve mu kwebuzaabuza nga abaana bakubaga essaawa yonna ensimbi zewoozeza ndifuukira kagumba wegoge n'omalirizibwa nga otwaliddwa ekaganga nga nena bugisimufungize tugenze mu maaso wetwogerera essaawa zino Yoseri Tibabulo tabasira mutano wa Kalisiere tamuzezidde ensanga bisibe ne bamafiya be owulire bulungi nnyo ne bamafiya be nabasomesa ekigambo kye bayita Partition of Africa kati ngenda basomesa ekigambo kye bayita Partition of Buganda nabasomesaako ne bagamba nti kochi yo yanyamuse negenda mu wiki wakati nabasomesezzaako ku nteekateeka ey'ekizinga ky'essese n'ebizinga ebirala okunyamuka okugenda era nembasiinyaako ku kintu kya abasajja ab'ekayunga nabo okunyamuka okuva ku Buganda bwepo n'ab'ebuluuli mu nkola y'emu naye wetwogerera essaawa zino waliwo enteekateeka namutayiika mu bitundu wano wangendo basomera wammanga nti Partition of Buganda oba okwawula mu Buganda n'okugijjako amataka yatandise dda wetwogerera essaawa zino Yoseri atadde abasajja be n'abakazi mu bitundu by'enjawulo ebya Buganda gamba ng'omuli Nakaseke Luweero Nakasongola Kiboga Kyankwanzi Gomba nga mission y'abana abantu ba agent abatambulirwako ba state agent okunoonya amataka gonna ag'abasajja Abaganda bannakabala abalina amataka amanene okuba nti babakolako effujjo abamu okubatta n'okubasaanyawo ne famire zaabwe bo ne beddiza ettaka lino nga bakozesebwa amajega bakozesebwa Museveni n'akabinja kaabwe okuba nti bagaziya okutwala ettaka lya Buganda nti n'empologoma egenda okuserera okuvaawo buli kimu nga kiwedde so nno ebitundu bino wammanga njagala bategeeza baani ba agent abali mu kukola enteekateeka eno ey'okutwala amataka ga Buganda n'okusanya abasajja Abaganda abateeka Abanyarwanda era nga mu bitundu bye basomedde nti kati n'okwogera Oluganda kiyinza okuba kikuwa obuzibu kuba bawunyira zizi tebagala kulya ku lulimi Luganda mu disitulikiti zino wammanga be bantu Museveni be yataddeyo oba bataddeyo eva babadde bakola ebintu bino okutwala amataka g'abantu muno omulu Kayunga mwategera bulungi nnyo Kayunga omusajja Kalangwa ye yeefudde kizibu ye Katonda we Kayunga tugenze Luweero kuliko omukulu gwe bayita Sula Serunjogi omusajja Omunyarwanda Sevyumva original wepo ne gwe bakolagana omusajja Godfrey Friday ononno nga asula bitundu by'ekkololo ngoma mu bitundu eyo yomu kuba agent abali mu Luweero nga bakola nayo omusajja Sula Serunjogi gwe bayita Sevyumva gwe bayogerako edda nti ono state agent wa Museveni tugenze mu bitundu eby'Emityana waliyo Judith Nabakooba omukyalo yali mu poliisi n'avaamu ne yeesimba mu byobufuzi ononno yatwala ebbendebendo ly'Emityana n'emubende okuba nti bali mu kucyankalanya okutta n'okusaanya Abaganda nga beddiza amataka gaabwe nga bateekako Abanyarwanda tugenze mu kitundu tugenze mu mwangu bayita Kyamuzingita Nayebale ono era bumuulira Nayebale ono waliwo omukyala ndowooza MOP era efamire y'emu bonna Banyarwanda bano bikeka koosi ak'abasajja n'abakazi abali mu kutwala ettaka ly'Eggomba Mpigi keka koosi abali mu kutwala ettaka ly'Eggomba Mpigi ngero ono omwami omuta Kyamuzingita Ayebale nga bo bano be bali mu koosi akatwala amataka gonna agali mu Ggomba n'Empigi tugenze mu bitundu eby'Emubende Kiboga Kyankwanzi eno waliyo omukyala eyita Omuganda so nga ate mukyala Muluulu Ruth Nankabirwa wepo ne Joero Serikali nga nono musajja Munyarwanda mbanyonyola omukyala eyita Ruth Nankabirwa nga ate mukyala Muluulu ne Joero Serikali bali bakulira okutwala amataka n'okuwamba abasajja n'abakazi Abaganda mu bitundu bya Buganda omuli Mubende Kiboga ne Kyankwanzi bwe tugenda mu bitundu by'Essese eno waliyo omusajja wa Museveni
dubayita chofa ono nno oba chofa ye minister wa Kampala ndowooza aliko ono yali mu kakundi kali akagala okuleeta Ssese okwekutulako wepono okuzingizaako ettaka n'eri mu bitundu by'enjawulo ebyebizinga litwalibwe nga bwe nabaga nti enteekateeka ya Ssese okwekutula ku Buganda naye yengedde teri wala nnyo era mulyango omuntu avaayo aleppuka nagwa Ssese mumanye nti ono chofa Minister wa Kampala yali mu nsonga zino ne banne okuba nti batwala ettaka lya Ssese n'okulagira Ssese yekutuleko tugenze mu maaso ngera bwe kikyali okwawula mu Buganda okugifuula obulere gyevudde Katonda nabategeeza nti Yoseri tibahabula otabasira omutano wa kale gisere tabizazedde nsaka bisibe ne Charles Peter Mayiga wasanya Kalooli alemedde ku Namulondo okumala emyaka 10 kyokka ng'etaano egisooka egisataano egisooka ine endagaano egisembe talina ndagaano bano nno yali mu nteekateeka y'okuba nti yefudde kyesirikidde nga tayogera ku nsonga zonna so nga ate enteekateeka zigenda mu maaso mu Buganda nga teri azoogerako wetwogerera Lakayi nga district Yoseri ng'akola n'abasajja mu Buganda bakwata ensimbi ne batandika ozipokera bakyamani b'amagombola betuta L3 chairmans mu Lakayi district ne batuuza komiti ya district ne basalawo buli chairman n'akakiiko kaabwe oba ensimbi basobole okuyisa ekiteeso ekiragira Lakayi district okuba nti yeesazeewo egenda kwegatta ku Ankole region ng'eva mu Buganda kitegeeza nabo basazeewo Buganda bajawulemu kino bakikola olw'ensonga nti bakimanyi nti Buganda bw'otajawulako maanyi gerina kitegeeza nti ebintu bingi nnyo by'oba ogenda okufiirwa so kati balina kwawulako Buganda naye ng'abantu abalina okwogera ku nsonga za Buganda zino tebazoogerako bwe navuddeyo ne njogera ku nsonga z'essaza lye Kookyoko yawulako mujjukira nabagamba nti wasanya Kalo Charles Peter Mayiga yajjawo Nkobazambogo najjawo ne Bangawo bwe nabataddeko pressure yasobodde okubira akabinja k'abanyampi beyeeterawo nga Bankobazambogo baada avuka mukaaga bajje boogere ku Nkobazambogo naye nga Nkobazambogo tesobola kwogera statement yonna ekwatagana ku ssaza okwawukana ku Buganda zino ensonga zirina kwogerwa eyita Katikkiro oba n'abakulembeze abali emmengo naye ye yatumye abavubuka be kubanga yagambye anajja n'agamba mbuzi ensonga sobola zipapira mu kugenda ku nsonga zisobola kutegera bulungi nnyo kubanga ye kye baamutendeka nti wabagwawo ensonga sooka lufule nga atagirabye naye nga baasindise tebali official basi bantu bamanyikiddwa kubanga Nkobazambogo kennyini yajejjirawo ng'ayita mu makubo ag'okuba nti asanya Obuganda mu ngeri esoboka yonna tugenze mu maaso mu kkubo erimu bambi ba parliament bonna ab'omu Buganda mujjukire nabagamba nti bambi ba parliament bonna tuta mu Buganda abaliwera mu 8 tukoze survey n'okunoonyereza era njala okubaza abantu bonna bakoze survey kuva n'obudde bambi ba parliament abasinga obungi bonna abalondebwa nga basinga obungi Banyarwanda naye nga balina amannya ag'Ekiganda y'ensonga lwaki tojja kuwulirayo omuntu n'omu ku bambi ba parliament ayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka tojja kuwulira omuntu n'omu ayogera ku nsonga za Buganda nti oba Kooki yeekutuddeko buli omu asirise kubanga bano abantu batwerimbikamu ne beetuuma amannya gaffe era kyovula Museveni takyalwanyisa nnyo bannabyabufuzi abava mu Buganda okuggyako abamanyi nti bamuzinzi ekyokulabirako Yoseri yamanya nti Honorable Segirinya Muhammad ayinza omufuukira ekyambika n'amuteeka mu nkomyo nga tali ku musango bano abalala bonna baalinako akakwate bonna batambula baniigiina Buganda erina ebizibu bingi nnyo naye ekisinga okwennyamiza bibamu kubayita abakulembeze batasobola kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka mulamu mwali bakulembeze abatambula bagende bamanyi ebizibu ebiri mu bitundu bire by'eggwanga okusinga okola ku bizibu biri mu Buganda nalabyeko eyita leader of opposition Masasi Mpuuga ono gwe nagobedda kubanga nakimanya nti musajja muzibu nnyo ate naye era ova n'obudde bunoonyerezebwako tumanye Muganda kikula ki essaawa zino yasitudde n'agenda mu bitundu by'e Bunyoro kyokka nga naye akimanyi nti Obwakabaka bwa Bunyoro buli mu Buwambe n'atandika okugenda okukulayo n'okubuuliriza ku nsonga za Bunyoro kyokka ng'ewabwe gy'asibuka oba gy'ateeka ebigere gye yeebaka obulungi nnyo ebizibu biriyo nfofoolo ebisaana okuba nti bitwalibwa obudde n'ensimbi okubinoonyerezako n'obyogerako ye nga yeesudde gwe nagamba agenze kunoonyereza ku nsonga za Bunyoro so nga ate wano otugambira nti Dawudi Ddebuddo ng'obudde butuuse nti bwanga olemeddwa okukola ku nsonga z'ewammwe ne zikutwala okole ku nsonga z'oku muliraano kitegeeza nti gwe wolemeddwayo ate oyagala kuyingira mu nsonga ezitakwatako
atenga omukulu yakimanyi bulungi nnyo ne bakabaka bawonyo buli mukola eri mungeri ya Buganda ne kabaka wabunyo yakola ki yawambibwa era nga abona byasinkanye banyi banyampi ba government abali mbonyoro abaddukanya emirimu gya Yosete babula otabasira mutano wakalekeze nsire tamuzezedde ensanga bisiba kubanga mission bagimanyi bulungi nnyo temwewunya nno nga bwe bagambye nti temuyinza kuwulira muntu yenna muna byabufuzi oba omuntu yenna asigaddemu empeke emera agenda kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka wadde okwogera ku bintu ebikwata ku Buganda olw'ensonga bonna basinga obungi nkwezenge abalansole esatutekebwamu tugenze mu maaso kansubire nti Yoseri yatusedda ku video eno wetwogerera essaawa zino Yoseri ne gavumenti ye nga mumanyi nti omwaka gwa 2016 ennaku z'omwezi 26 Novemba n'ennaku z'omwezi 27 Novemba omwaka 2016 kabaka w'abasinga kabaka w'obusinga bwa Rwenzururu owekitiibwa Charles Wesley Mumbere yalumbibwa abatamanya ngamba ba gavumenti nga bakuliddwamu Peter Erweru ne balumba ne bakuba olubiri ne bakuba n'obwakabaka ne batta abantu abasukka mu 3 wadde baba likodingira abantu 100 era abasigalawo n'abawamba n'abatwala mu buwambe nakati abamu bakyali makomera gye bafa omu ne bazisiika nga teri ategedde wiche na nje tukwa mabega Yoseri ne government ye bagambye nti balese abajulizi 7 abagenda okulimiriza owekitiibwa Charles Wesley Mumbere ku misango ejja muggulibwako kuba nti yali agala kulya mu nsi y'olukwe n'okwenyigira mu bikolwa ebyokutendeka abajambula abali bagala kumamula ku government ya Museveni wepo n'okuba nti yalina olukwe olwekutula ku Uganda adde mu saidi ze Congo so gye gimu ku misango gy'envunaanyizibwa so nga ate ebitongole ebiri ku ddala y'ensi yonna byali bigambye nti bateeka okunoonyereza ku ngeri ki abasirikale gye balumba obwakabaka bwa Rwenzururu okuba abatono batta kino nti kyakolebwa giweze emyaka 6 bukyanga enjegene egwa mu bwakabaka bwa Rwenzururu obukulibwa kabaka Charles Wesley Mumbere sawa zino ali mu buwambe mu nyumba nga takkirizibwa kufuluma okumbala emyaka 6 takkirizibwa kulinnya nnyonyi genda kufuna bujjanjabi takkirizibwa kudda waabwe wabula nga bamuwambirwa mu Buganda obutali bwa kabaka gwe ng'abantu basinga obungi baazikibwa Kirindi mu kintu kya Mass Graves nga tewali abakutteko oluvannyuma lw'emyaka 6 njala kwebuuza ku muntu ali kuno lwaki omuntu omutta ng'ennaku z'omwezi 26 Novemba 2016 n'abiri Novemba 2016 wayise emyaka 6 n'olyoka oleta abajulizi 7 bagenda okulumiriza kabaka w'abakonjo nga n'abantu abantu bwe baafa kubanga ye kyakola kino kye kibalimi okutegeera mu Bannayuganda Museveni taswala gwaswala ng'omulaba ekintu nga bakitali ku social media obanga ataddewo ekintu gwaswala naye taswala nsibe mbaga nti mwegendereze nnyo ebikolwa bya Museveni ebiga byayogera aba akitegeeza njala kubuuza abantu bano 7 mu myaka 6 abadde luddawa kuba tukimanyi Museveni alina abantu buli continent basobola okuleeta ne bakulumiriza nga amaze basomesa bulungi nnyo okuba nti bawa obujulizi ku musajja mukulu oyo era temwewunya nnyo ng'emisango gigenze mangu ne giyisibwa mangu ne mukkakkana nga kabaka wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere ateekeddwa mu nkome sina kindi nga n'obwakabaka bwe buggiddwa ku maapu ya Uganda obanga buggiddwawo olw'ensala eriva mu musango guno oba sina kindi nga yennyini kabaka w'abakonjo Charles Wesley Mumbere nga lusiddemu akaba jjukira Museveni waba n'akutta akozesa abakuliraanye mujjukire nti omu ku baali mu lukwembu bwa kabaka buno ye mukulu yaliko minisita wa Museveni era nga omuto wa kabaka wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere era nga yaliko minisita wa Museveni Siroza Tekandakuze n'akyali eyakola ebikolo bino okubaga muganda we n'atuuka okwa information eyali enfu nga ye yali agala bwa minisita tugenze mu maaso njagala kubategeeza mu Bannayuganda naddala ennamba esinga obungi mwandaba omuntu ng'azze ku TV n'ayogera ebigambo by'osuubira tasobola byogera gamba ng'omukulu Enanga Fred gamba ng'omukulu Felix Kulaije wali omwanyina Fooli ayogerera nga amagye bamuggyako n'abantu abalala ndowooza ennaku zino muludde okulaba abakungu ba gavumenti nga bagenda mu seminars ebweru abamu ba parliament aba NRM ba permanent secretaries ba ministers baani kati ekizibu kikino wano njala bategeeza nti ensi gye mulimu yakoowadde Yoseri n'abaasula mu nju bamukoowa kubanga afuuse ekizibu naye
olw'okuba nti mwe kimuyita ekitono yakifuula kinene yakola akakodyo kaakano. Teri government official wa nsonga asuza passport ye mu nju oba kye tuyita travel document. Yoseri yakwata travel document z'abakungu abasinga obungi aba government n'azissa mu State House Entebbe ne nakasero zonna zinazikumbwa SFC. Olw'ensonga akimanyi nti abantu bangi akola nabo n'essala basobola omulyamu olukwe. Kati kye yakola buli muntu yamuggyako passport ye era tebazirina. Gwaba yagadde ojju atambule agimuwa naye on condition nti agenda making sure nti buli entry point yensi waagenda wabeera omuntu amulondola n'okumanya alaze wano era agenda kukola ki era atuuseewa. Oza mukitegedde bulungi. Bambi basajja batuwemula mu gavumenti nga boogera Olufalansa bayagala dde okudduka mu gavumenti eno naye tebasobola ensonga nti ebyoboogerako ebyandibadde bayamba okufuluma tebiriiwo. Kino kibagamba nga kisinziira mu kkoera erimu wano wammanga nti Yoseri akimanyi nti abantu bonna bamukoowadda ne mu gavumenti naye bwe bafuluma eggwanga bakozeseza travel document oba passport tagenda kukwata. Mukati kyalina kukola kwe kukwata travel document zaabwe zonna abeere nazo. Muno mwe muli abogezi b'amagye, abapoliisi, baminisita, permanent ministers n'abakungu abalala balina mu gavumenti passport zaabwe zonna yansi tebakkiriza kufuluma kubanga batya okwegatta ku bibinja by'abantu abali e Bulaaya abamuwakanya okuba nti bamuggyako gavumenti ye. So no awasibidde ekigenda maaso n'asiba ekikookolo mu ngeri eyo etambula nga bweri. Mu bantu abatalina bye boogerako muno muli ba ministers abamu Museveni bye yeekengera ng'akola nabo. Mulimu ba senior police officers tebalina passport, ba permanent secretaries tebalina passport abamu, ba senior UPDF officers tebalina passport, ne ba NRM senior members abamu tebalina passport, ne ba NRM MPs be yeekengera tebalina passport. Bw'oba oyagala fuluma buli wa ggwanga osooka kusaba lukusa kuva wa Yoseri n'akukkiriza oba n'akugaana okufuluma eggwanga. Otherwise bw'aba agaanye tosobola kufuluma olw'ensonga akimanyi bulungi nnyo nti mugenda kumukola ekyajabu. Kati wano wenjagalira buli mwaka wato prepare kalamu wandika information eno. Njagala Frank Gashumba ajja ku video eno n'omukulu Sireko Muhammad ntandise bwenti. Olwaliro ziri ennaku z'omwezi 16 olunaku lwa Sunday. Kana katambijana mukasale mukawe Frank Gashumba akawulira bulungi nnyo wonna waali. Naye nga ngenda sooka bategeeza ekigambo kino. Omuganda yenna wooli ng'olina ensimbi oba ng'omanyikiddwa weegendereze nnyo. Nkiddamu. Omuganda wonna wooli ng'okyalinamu akawogo oba ng'olina n'erinnya weegendereze nnyo. Enteekateeka namutaayika ey'okubatta ekomyewo. Uliriza. Oluvannyuma lw'omukulu ono Frank Gashumba okweyambula emisana ng'enseraba n'akyusa olulimi abadde ayogera oludinka n'ayogera olufuutifuuti n'atulagira kalaze entuufu nti mukozi wa state. Okusinziira ku ddrooni zange ez'enjawulo mu bitongole omuli CMY ne ISO zambaguliddeko ku mpapula ezasayingiddwako Yoseri bahabula tabasira mutano wa kale kinsiere tamuzezedde ensanga bisibe ng'omukulu ono Frank Gashumba yaweereddwa mission ey'okulidinga Kijambiya alert. Era temwewuunya nga mu Buganda region ebijambiya bizeemu naye ng'agenda okubeera ring leader agenda kubeera Frank Gashumba. Era enteekateeka eno bagitaddemu akawumbi k'ensimbi kamu era nga zino zo zaweereddwa. Agenda kukola na baani? Omukulu Frank Gashumba ono agenda kuba akola n'abasajja ab'amakomera abanene nga bano be bagenda omulondoberamu abo be tuyita ba high profile criminals abali mu makomera. Babafulumye bano buli kawungeezi bajja kuba baweerwa tax ey'okuyingira mu bitundu byonna by'e Buganda okutandika okutta abasajja n'abakazi Abaganda. Naye nga singa buli high profile criminal anatta abantu abawera 20 ono ajja kuba yefunidde automatic bail naye ng'era bw'agifuna ateekeddwa okuba ng'agenda underground ensobo tamutegeera nti yafulumizibwa. Kati mukulu Frank Gashumba njagala enseetegeere nti ebikolwa by'oyingiddemu ate ng'aliwo bikola dda njagala enseemanye nti waweereddwa ddiiru nga waweereddwa akawumbi kamu
era nga waweereddwa olukisa okwogera prison wardens bonna okubanga bakunokolera n'okuwa abo ba high profile criminals abagenda okufuluma batandike okutigomya Buganda bitundu bya Buganda nga batema abantu kubatta. Era mbagamba mwenna mugenda kuddamu okuwulira ebijambiya mu Buganda. Naye nga mu document eno drone yange girabyeko essaza limu lyokka eryateekeddwako envumbo obutakolebwamu kikolwa kyonna ly'essaza eryakekutulako ku Buganda erya Kochi. Nkiddamu ku drone empapulazi zalabeko yaŋŋambye nti essaza limu lyokka mu Buganda eritagenda kulumbibwa lya Kochi. Naye ate bwe mmala byogera bino naye basobola okutta mu baga nti abyayogera si bituufu naye katutteyo abantu ekyo nti kiwunzikiraawo. So kijja kuba general nti mu Buganda wonna bagenda kutandika okuza ebijambiya okutema abantu nenga diiru ya kawumbi kamu kibwadde Frank Gashumba ng'agenda kukozesa ba high profile criminals abali makomera g'enjawulo bawadde ne bagenda omuwanga bafuluma ekiro era nga bakola omulimu gw'okutematema Abaganda olw'ensonga nti mission ya Museveni ye ng'omuntu tayagala nk'okulya ekigambo kye bayita Muganda kitegeeza nti yatukowadda era singa lyasobola otujja mu nsi n'atujjamu yandibadde yatujjamu dda. So mwe nejja nategeeza mwe n'abasajja n'abakazi Abaganda ne Bannayuganda mwegendereze nnyo okuba nti mugwa mu nsonga zino. Tugenze mu maaso. Olunaku lw'okutaano ku ssaawa 12 ez'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 4 ez'akawungeezi mu State House Entebbe, omukulu Kagege Nyereko Muhammad bwe yamala okuyisa etteeka erya Computer Misuse Bill n'asagambiza nga akimezizza okw'omusana era wano yasuubira nti buli kimu akituuseko ku ntikko. Nga bwe nabasuubiza nti ku lunaku olwokuna lwa nnyini oba ku lunaku olwali lwakusatu ndowooza lwali lwakusatu lwa kubiri lubali lumukubidde ku Oasis Mall wansi n'asimattuka n'anyini restaurant nga temumukuba. Omukulu ono ku lunaku olwokutaano olunaku olwokwasojjo yabaddeko mu State House ng'alinze omutitimbe gw'ensimbi gwe gwakoleredde era yavudde essaawa 4 ez'ekiro naye ng'ensimbi tezimuweereddwa olw'ensonga nti bano ensimbi tebazirina. Naye njala bagamba era mukiwulire bulungi nnyo, omwami ono ayolekedde akaseera akakyamu mu bulamu bwe. Omanyi Museveni ye muntu gw'osobola kutasobola kutegeera akukozesa ate bw'amala okukozesa n'ajjawo ekyo kyalowooza nti kiyinza okuleeta obuzibu gye bujjaku katono ng'ebibuuzo bituuse okubuuzibwa nti kino kyali kiti. Ono omwami okuleeta etteeka lino kyali kigenderere okubaakinga up Muhoozi Kanyarugaba, Yoseti Bahurota Busera Mutano wa Kalekezi ne Wasanya Kalo kyali Sipita Mayiga obutaboogerako. Nolwo okuba nti ffe tetukyalina kintu kye tutya tujja kwogera ensonga zino mpaka ng'ente zizeeyo mu kiraalo buli muntu anaaba akiwulidde akitwale nga bw'alina kitwala. Naye nga njala bagamba nti etteeka lino lyali baliteekawo okuyamba abantu basatu, Muhoozi, Museveni ne Wasanya Kalo kyali Sipita Mayiga, nga social media efukidde akabizi akabitanga ng'abantu babakuba left and right and center ye kennyini nga neri mufukidde ekizibu. Naye bwe yagenze okukima ensimbi ku Lwokutaano ssaawa yayingira 12 n'afuluma 4 nga tafunye adde omuno gw'ensimbi olw'ensonga nti kyazanyirako takimanyi. Naye ate katumusabire nti kyayagala ajja kifuna bulungi kubanga abamunoonya bo nabo tebatudde bamwagala. Ngenze maaso nga bwe bagambye mu kalowoozo ka leero nti muli mu kulya Katonga ajjula. Abaganda kino ngenda kibagamba vidiyo ne mulijjejjayo ne mugamba omusajja ayogera ebigambo bino naku z'omwezi 16 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2022 mbagambye nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buwanisa amatanga. Naye mu Abaganda abakyala n'abaami singa Katonda asalawo n'akituusa buli Muganda w'oli eyakwawula eba esiridde okusinziira ku nteekateeka ya Yoseeri. Era mu abeebuzaabuza nga bafuka banaaba ng'ensi mugiranga bw'erina okubeera si bweri. Nze njagala kubakabirako ng'obudde bukyali nti woowe buli muntu weesibe ebbiri bwe mutavaayo kulwana. Eggwanga Uganda ligenze n'Obuganda busaanyeewo. Enteekateeka zaawedde dda ez'okuba nti buli Muganda alina ettaka ne bwe olina fuuti 150 ogenda tandikirawo okubonaabona. Wano wetulaga mwenna Abaganda bali mu bitundu bino wammanga kansubire nti mwafunye edda ambaluwa agabategeeza
era nga bamutandise okusengula ku mataka wammanga wano si wala nnyo. Mwenna Abaganda abasajja n'abakazi mbategeeza nti buli omu bw'oterwaneko eyakwawula esiridde. Enteekateeka za Yoseeri ne famire ez'okutwala ettaka ly'Abaganda zaggwa dda, batandise kuzanjula bwanjuzi. Era nga wetwogerera njera bagamba nti ebitundu bino byengenda bagamba mwatandika okuba byomu atunulira munne ku kyekigenda okutuuka mu bitundu ebyo wammanga. Ate nga kigenda tuukawo. Bw'oba ng'oli mu kitundu eky'eggayaaza, nkiddamu, bw'oba oli munnayuganda oli mu kitundu ky'eggayaaza, gayaaza agenda kufuuka ekizibu mu kuwamba n'okubajja ku ttaka. Nga eyeeyita nnyini ttaka lino lyonna eyaligula akankwasa oba akamwesi. Mujjukire nti akamwesi ye Janet Kataaha Museveni wadde yeeyambisa erinnya ly'omuntu omulala n'ekifaananyi ky'omuntu omulala okutwala ebintu n'okugula n'okuzimba amaduuka n'ebisulo ebinene. Nannyini ttaka lino eyeeyita nannyini ttaka lino akankwesi, abantu b'omugayaaza mutandika okuba nti munoonya ewali endagaano zammwe, kubanga ngenda bwa information mutegere bulungi kyekiriwo. Abantu b'ebisukuma butyo nammwe mutere mutandika okunoonya endagaano zammwe kumwagulira na buli kimu, kubanga nammwe omuntu y'omu ono era yagenda okukola ekintu ekyo. Tugenze mu Gayaaza zone 1, nammwe ndowooza mwatandise dda okudda oluvuuvuumo. Tugenze mu Gayaaza zone B, nammwe ndowooza mwatandise okuwulira envuuvuumo ku bintu by'ettaka bino. Era mu kitundu kyekimu kye bayita mu Kikatuliki nammwe mwatandise dda okuwulira envuuvuumo ezo. Tugenze Ziroobwe butyo era Abanyarwanda bazingako nga bayambirwako SFC okuba nti bagobaganya abantu ku mataka. Ekibatwala bano abantu okuba tebagenda kugoba abantu ku mataka gano olw'ensonga nti eryo ddaka baalizingako dda balyagala. Essaawa yonna abasajja bano bagenda tandika okujja nga basaba okuleeta ebyogera ku mataka gammwe kwe mutudde. Gamba ng'ebyapa, endagaano kwe mwagula, bwe kinaava okwo bagenda basaba endagamuntu zammwe, bagenda bawandiisa. Mu kino baagala kumanya obuvu n'obuddo bwa buli muntu atudde ku ttaka eryo yalifuna atya, era gye kinakomekkereza nga buli awadde empapula ze oyinza okifuuwa ng'okizza munda, kubanga baagala kumanya ani yaani, era gye munakomekkereza ebitundu by'emmenye gye bujja katuno. Muyinza obutakiraba ku TV oba ku radio kubanga zo bazeetooloola dda. Ne mujja tandika okuwulira abantu bakuba enduulu babonaabona ku mataka genjogeddeko waggulu nti bagenda kubasengula. Mu kino bakutuma endagaano yokuwagulira oba ekyapa, bakutumirako endagamuntu, ne bakutumirako n'emitwalo 3 nti gyakwewandiisa yeeta nannyini ttaka gy'ayagala. Naye ng'ekiva mu ekyo mission eri nti bagenda basengula ku ttaka olw'ensonga nti bano abasajja bamaliridde okwambula ekitiibwa ky'Omuganda okukizza ku ttaka okijolonga. Ate ng'essaawa yonna bagenda kikola olw'ensonga bagenda nti embeera ya Ssaabasajja Kabaka ewanisa amatanga. Buli muntu waali bw'omuba mulowooza nti mukyaliisa ebijanjaalo empiso, mujja ttuuka bironda ng'ate bimaze okulumira mu ttaka nga kimukyasobola bizza. Mu kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti kino kikyali kituuza oba tokyali kukwanjula naye nga katandika butandisi. Kati mwenna abeebuzaabuza nga mumanyi nti ensonga zino tezibakwatako, mujja tegeera nti eyammwe eneetera okuba ng'evuunikibwa. Tugenze ku nsonga endala. Yoseeri yabagamba nti kijja kuba kizibu nnyo ye ne kyayita revolution ye okugijjako amangu nga mwe mulowooza. Yabagamba kijja kuba kizibu nnyo era abalina ebirowoozo ebyo mubijje mu mutwe. Yagamba those who have those thoughts, please either you join him because you can't win his revolution. Ekivundulwa nti temwamanya kye mwaleeta ne bajjajjaffe tebakimanya. Mu wiiki wakati ngenda kujja mbabuulire sofa
ensimbi zimbadde musasula okuva mu 86 okutuuka olwaliro zikola mu nsi ki era nsi ki ze ziwambiddwa. Naye okuwabbira kakatuno nga ne Mozambique yegasse ku ggwanga ery'e Kenya nti Museveni yakifuga. Eggwanga erya Mozambique lyegasse ku Tutsi dynasty nga Museveni already influence ye emaze okugenda mu ggwanga erya Mozambique. Kati ekintu kino kinene kitya bakozesa mmwe kennyini. 1 yabateekamu obwavu. 2 yasanga mulina enkwe. 3 yasanga entegera yammwe ya munguuba. 4 yasanga mulina sisitimu nnaasi w'omukandi. Ekitali mbasajja bali Abaganda abaasooka bakubanga ggwanga mujje buli munaakuŋŋaana kati abaliwo buli mwagati nnaasi w'omukange zirinda bw'olwange tawa musiba emmere ye sisitimu eriwo. Naye tugamba nti owebbanga bw'otamuwemukira teweebaka. Owebbanga bw'otamuwemukira tokola ki? Teweebaka. Kambalagula olwaleero nga sindabalagula njala mbasiigire ekifaananyi. Bwe munaba temusituse kulwanako buli omu gy'anaasibira y'anaamanyaayo. Ekirungi nti ffe aboogera ensonga zino tugenda kuba tetulumwa kubanga ensonga tubadde tuzimanyi. Gwe kigenda okuluma ennyo ye muntu agenda okusimuka mu kiro oba mu kirooto ng'aloota nti abadde alonda ssente n'azuuka atalina wadde koyini eyaŋŋaali emuli mu kifuba oba wansi wadde yeebase. Kijja kukuluma nnyo. Enteekateeka y'Abanyarwanda batuusi nnene ate nga bagikozesa mmwe kennyini. Kati kambasomesemu katono nnyo wano. Abasajja bano batono mu nnamba ne bakozesa obwongo. Naye ng'obwongo babukozesa mu bantu abatakyasobola kwerowooleza nti bo n'ekintu ky'anaakola akikugamba kati mulwokuba mulina akanyoomonyoomo ne mulema okufaayo. 1 Museveni okujja mu Uganda yajja na mmundu naye nga talwanangako Baganda mwe mwalwana. Abaganda abaalwana baalagawa. Bazzukulu b'Abaganda abaalwana baalaga luddawa. Bano abasajja akola ekintu ng'akitegeera. Emubende nabagamba waliyo Golodi ne Kasanda ne bateeka ekirwadde kya Ebola. Bwe yazze okwogera olunaku lwajjo yazze n'abagamba nti ntaddeyo kafyu emisana ekiro era n'amabbaala n'ebiriiro n'abiggalawo. N'esooka weesooka weebuuze Mubende ebyenfuna byo bibadde biyimiridde ku ki? Kikibuze ekisooka. Ekyokubiri, bw'oteekawo kafyu ekiro Ebola lwatambule nnyo okusinga emisana abantu nga batambula. Byebuuzo bye njagala osikuweebuuza. Wantaddewo ekintu kimu nti otaddewo lockdown n'okuggalawo permanently for 21 days as you said. But not to impose curfew during night and you leave people to move around in daytime. That means whatever you are doing, you're making mistakes. Mukole ensobi nnyingi nnyo. Ngaye mwakola okutambuza Kampala okuwamba n'okutta abaana ba Buganda mu kafyu eyatandika ekiseera 12 n'akoma ku 12. Era mukikole Mubende. Bo mwagala ku deployinga buli wamu okuba ezennaku 2 mu lwonna zigenda okuggwera ng'amataka gemaze okusurveyinga n'obantu babagenda okubanga bafudde ennamba tegenda kubanga etegerekeka. Neno bigambo omuntu nalowooza nti osaaga. 1 Omusajja omutuusi ye kimuyimirizaawo kiri ekintu eki kutta. Gwe Munnayuganda oyimiddeko ku kintu ki? Nga n'ebigambo bye tugamba ogaana obbitwala. Nga n'okugamba okuwandiika ebbaluwa ogiwandiika ku United Nations ekulemye okuwandiika. Naye ng'oga nti oyagala change. Ki ky'osuubira ky'ogenda okuba mu nsi muno? Kye tukubuuza. Era gwe okusirikaako kuyamba ki? Gwagamba ntulimye obufuzi. Abaana b'omwaka muno bagenda tula ebibuuzo. Bakyali ekyenkya
ne bali ekyemisana ne bali ekyeggulo balina kachaya kologgulo bakyabirya waina acres 10 kati olina 10 ku 5 kiki ekyatuukawo teweebuuza lwaki byatuukawo kubanga muganja okutegeera ana ddala no mu Buganda naye nga ngendo balagula njagadde ensooke mbategeeze nti ekintu ekitugoba just kifuwa ngombe nenga kikozesa batule esobola okuggwako essaawa yonna kati gwe ki ekikuddusa nga tomaze ekkebera ki ekikufuwa engombe kiva luddawa 1 omubbi taba na choice Museveni badde babbi bajja kusanya tobalina choice era the messenger ajuwa Museveni okola ebikolo bino byonna okusaanyaawo n'okutta bannayuganda naddala abaganda abanyolo abakonjo n'abasoga ng'omubbi bwakola bwanajja okubba naye mu kubba kuno olw'okuba nti agenda kimenti ngenda kudda n'obutadde ne Museveni bw'akola kati ye kyakola akola okugezesa kwe ng'asubira ekigenda okuva mu kugezesa kwe neetabaayo kivaayo n'agenda mu maaso kiringa omubbi bwanajja okubba wagenza okubba ne wamwanguyira bwadde waka n'omunyago kimutwalira okulowooza kwangu nnyo dde wengenda okubba agenda kuba wangu wenzirako okubba yenkola ya Museveni akasuka ejjinja mu kisaka n'ayagala awulire ekintu ekifaayo bw'atawulira kifaayo nga yeesonga ekisaka ekyo ng'era akwata ejjinjira nga akasuka mu kisaka bw'atawulirayo kifaayo ng'era agenda mu maaso neggwe eyandibadde atwala information gye tukuwa era gye tukutegeeza ne weebereramu n'ogaana okutegeera n'ogamba oyo akola propaganda nenjala kubuuza propaganda gw'osobola omukola oba ebiga bye twogera tebiriiwo teri TV yabawudde ensonga za kabaka nze nzibabulidde wano olwaleero teriyo omuntu agenda babulira kintu kino nze ekikugamba olwaleero Museveni mutuusi eyajja okugaziya ensalo zaabwe ez'obutuusi bwabwe ng'abantu bano banampawengwa tebalina gye basibuka okuggyako ku ntinkula entalo n'okutta simanyi ssaawa ziri mmeka naye ndowooza kanzanya akatambi kano kajja bamalira eggobe mu kibya era bwe kanaggwera mujja kuba mutegedde kiki ekituufu kubanga nadde njagala kukazanya luli nenga obudde nina butono alright kaakano wano kankazanye bulungi nnyo mukawulize bulungi nnyo mukawa obudde kansubire nti oli bulungi bantu kansubire nti emirimu gitambula bulungi kaakati njagala nkuubaka buno obutuusa eri abantu muganda wange balaba obuzibu bwetwolodedde kaakati ku lunaku olwokusatu kampite mu bwangu ku lunaku olwokusatu nali ndi Brussels Belgium nga nenya train ngenda Amsterdam okiwulira muganda wange kaakati nyingira train imba nyingidde bwe ndi mu train ntuula n'omusajja omu omusajja yali muddugavu okiwulira muganda wange tutulanga umanye emintu kya train tutula ku muto gwe gumu oba okitegere naye nga musajja mukulu kuba ali myaka nga 65 omusajja ono nambuuza kubanga ayogera lu Netherlands tamanyi luzungu nga omanyi musajja ava Angola nzalabe Angola twogera mu Netherlands okiwulira muganda wange ambuuza ovaawa ayogera atamanyi luzungu ayogera lufaransa ayogera lu Deutschland lu Netherlands okitegeera na Portuguese ambuuza mu Netherlands nti ovaawa konze nva Uganda nangamba ova Uganda nti wa Museveni konze nti ye nangamba omusajja oyo bannange ene mugamba kati nze nenjagala omutengamba omusajja ono kubanga yajja yangambye yajja mu Netherlands ndoza 35 years back amaze Netherlands emyaka 35 ompulira muganda wange nangamba nti nze mbadde mu Netherlands emyaka 35 nava Angola oba ojjukira olutalo lwali mu ggwanga lya Angola mu Kolumbi oba olujjukira twatandika mu 75 luwedde mu 2022 oba olujjukira ne mugamba nti
kati ne mukemanya komanya mpe information kubanga ngambye ha wa Museveni consent yinanga omusajja oyo okiwulira muganda wange nangamba oyo omusajja assa abantu ku nsi kuno nakonze muzeeyi ebintu tuli mu Netherlands ne mugamba muzeeyi ebintu bijja wanangamba omusajja oyo mumanyi nangamba abo abaseba Nilotics obujjukira mukulumbi ebintu byetwasoma mu primary watwali mu P4 P5 twasoma babantu ne Nilotics okiwulira nangamba kakati ife tuli babantu mukulumbi ebintu bino njagala binyonyola abantu babitegeere bulijjo bawoza lumbu yayogera nnyo lumbu y'ebintu abijjawa naye ekintu kyobagamba kituufu nze lwero nga kasiza nti twolekedde obwezibu w'amaanyi okira muganda wange omusajja nangamba anjawulidde ensi zino nangamba olaba Somalia Eritrea Djibouti North Sudan gye bayita Sudan ey'omumambuka nangamba ne Rwanda nangamba abo abantu tebali birungu tu Africa nangamba abantu bebayita izit Nilotics nangamba Nilotics zino ensi sigadde za Africa fe abaddugavu abalala fe bannannyini Africa fe babantu nangamba abo abasajja tebagalangako bantu era babasosola nnyo nga bwekiwulira lumbi bino ebintu byosiba otugamba naye abantu tebategeera bintu bino nezijukira ekintu kiweyogera n'ogamba nti abanyarwanda abo bebayita abatuusi bava Somalia era balina akagurupu kaabwe abasajja bajja kusaanyawo babantu okiwulira muganda wange abasajja tembala bakusaanyawo kingidoomu zaffe babantu bantu ba Nilotics okiwulira muganda wange bebaagala okufuga Africa ensonga basula bakoze obukundi Museveni ali mu Uganda agezaako okutta abantu bimulaba wamba abantu ayagala kutta bakendeza namba y'abantu omusajja yavadde abyogera musajja muhango neŋŋamba omusajja yave Angola abadde mu Europe emyaka 35 eno information yagijjawa okiwulira neŋŋamba ono omusajja tamanyi Luganda tawuliriza lumbu ebyayogera information yagijjeewa andabye olunaku lumu okiwulira neŋŋamba kale nono omusajja byayogera alimba ningamu omusajja ayogera tamanyi Luganda tamanyi Luzungu lumbu ayogera mu Luganda information gyatuwa ono omusajja ebigambo abijjeewa omusajja yava Angola okiwulira nangamba abo abasajja ba Nilotics balwanyisa nnyo babantu babatta babamalawo bo baleeta abantu baabwe babasenze babatta babantu ne baleeta ba Nilotics abasomali abajibuti n'abalitiria n'abanyarwanda ne babas simba wakati previously ndabagamba Uganda ejjudde abasomali ejjudde Eritrea ejjudde abasomalia ejjudde buli kiri mu kika kya Munyarwanda yenna nembagamba ne business za Salim Saleh zidukanyizo basomali nembaga abantu bano bafuna endaga muntu bafuna buli kimu nembagamba ojjukira diiru eyali wakati wa Rwanda ne gwanga lya Israeli bwe badira aba Ethiopia bonna abali balina okureporting babadde Ethiopia diiru ne bajuwa Rwanda abasajja bonna ne babayiwa Uganda babayiwa Rwanda ne basala ne bayingira Uganda mujjukira diiru Boris Johnson giyakola eyokuza abantu bajje Bungerezo bazza mu Africa bali bayiwa luddawo bali bayiwa Rwanda bali bayingira Uganda kati bano kinabagamba nti bakendeeze namba y'abantu bannakabala ne baleeta abantu okubasikira neno kigambo natandikanga yeewunza tabitegeera nonga abantu abazze nga talina buvo alina sente zitandika business mugende mbitundu wano wammanga gende nankulabye genda kwata ku luguudo lw'eggaba okuva Kampala ku Saya Queen obuza abantu bakola business okuva ku luguudo lwa Saya Queen oyingire mpaka Gaba Kabalagala Bunga unobuze genda mu Kisenyi genzalwa Mengo Kisenyi obuza bakola business bantu kyao kati bayingidde Mengo yonna okumwetola bantu kyabakola business ezo genda mbitundu birala kati genda bweyogere kirika banda ezo ndana mugongo bani abayina amaduka sente bazijja luddawa kitubagamba nenga temuulira banne muzuke ensaba sajja bagirita bantu bagwira ngenze maso
sinza ku ttaka ly'aba bantu okiwulira nenjukira omukulu mbekiwayogera nti ba Museveni bakwata abaana baffe abawala n'abalenzi ne batwala mu Buwarabu bakolewo obuddu ne bakwata ettaka lyaffe okiwulira muganda wange ne balitekako Abanyarwanda ne balitekako Abasumaali ekyo kyewayogera nti bagenda kukwata abasajja Abachina Abanyarwanda bakwate abaleetiri Abasumaali babateeke mu Uganda ku ttaka lyaffe okitegeera omusajja nangamba olaba ekyabadde Congo bagobayo Banyarwanda babagoba ku ttaka abakongo beekyawo bagoba Banyarwanda bava ewaabwe kubanga bakimanyi kye bapulaninga kye bagenda okukola kye bagenda okuzzaako baagala kuwamba ezo ensi za East Africa ne Central Africa bateekemu abantu baabwe kubanga batini mu nnamba kati baagala kukozesa advantage eyo bateekewo abantu baabwe okiwulira muganda wange ono omusajja ngambye omusajja ava Angola laba distance eri okuva Angola mpaka Uganda tamanyi na Luzungu tamanyi na Luganda ayogera Netherlands na Lufaransa okiwulira muganda wange omusajja ono muyabi ngambye nangamba oyo Museveni tabanga ku muna Uganda oyo Museveni nangamba ze mmanyi ko history mungi nangazi nali maje ga Angola myaka 3 egiyise oyo Museveni musajja Munyarwanda tamuyisa Munyarwanda muyisa Munairotic era be Banyarwanda okiwulira muganda wange bakozesa bana Abanyarwanda abalala basanga mu Rwanda nangamba n'Abanairotic sabo bagwa ne mu Burundi kati Rwanda erimu Abanyarwanda abayo bebasangamu okiwuliriza bebakozesa okujja ne babaleta ne Uganda ne bawasiza abasajja Abaganda ne babata ne babawugutwa nangamba Abanairotic tekimutwalira ddakika kutta muntu tekimutwalira ddakika kutta muntu okiwulira ekintu ekyo nengamba ono omusajja oyo Angola bino ebintu abitegeera atya abantu bagamba Lumbu yalimba Lumbu ebintu abyogera mu Luganda tabyogera na mu Luzungu ono omusajja information yagijiwa nengamba oyo Museveni nengamba Kagame yali chifu nze mbadde simanyi nakumanya wabyogera nga zimanyi byakusanga nengamba Kagame yali chifu w'amagye ga Uganda Museveni nga yakawamba chifu w'amagye okiwulira muganda wange nengamba oba wakanati president w'omuna Uganda Kagame Munyarwanda lwaki Museveni yakwata Kagame n'amuteeka kuba chief mu magye ga Uganda okiwuliriza nangamba president w'omwe Munyarwanda era saaba teri atamanyi nti assa abantu teri atamanyi nti musajja Munyarwanda teri atakimanyi nti musajja akwata Abanyarwanda n'Abasumaali n'abaleeta n'abateeka ku ttaka lya Uganda nangamba era Uganda buli muntu mu Africa asaasidde Uganda lwansonga nti ensi erimu obuvuyo bungi ensi eyolekedde obulabu bw'amaanyi nangamba solution mwinemu ya kulwana we mutalwane mwine okulwana ennyo okitegeera naye ensi zammwe bagenda zitwala okitegeera naye nangamba abakongo bo babalabuukira nangamba era mukulu bankubuuli omusajja ngambye woba ng'ova Uganda ng'ova Rwanda especially ng'ova Rwanda tebakukiriza kuyingira Angola kubanga bakimanyi nti abo bantu babuvuyo okiwulira essaawa eno bakwata Uganda bagamba nti egwa mu East Africa basome Oluswayiri you understand basoma Oluswayiri naye wogende Angola nebakwanga wegula Oluswayiri oba ova Rwanda oba Uganda oba Kenya bakutekako amaaso amakambo bakimanyi nti abantu babuvuyo bakimanyi Banairotics bawambye ensi zaawo zonna tebabakkiriza kuyingira mu nsi yabwe Angola bakimanyi nti ensi yaabwe yaki abantu babuvuyo era mu Museveni yazimbako amaka Angola ne bagawamba angabye Museveni alina amaka gatunula ng'omuntu mu Angola lubiri lulamba naye bagawamba kubanga bakimanyi ayagala kuletawo mbeera eri Rwanda eri Congo eri Uganda okiwulira muganda wange nangamba Museveni okiwulira muganda wange Museveni yawasa oyo simanyi bamwita Janet omukazi wa Museveni oyo muganda wa Kagame ekyo nze mbadde sikimanyi nangamba muganda wa Kagame okiwulira muganda wange mu maama y'omu mu taata y'omu Janet muganda wa Kagame mu maama y'omu okiwulira muganda wange mu taata y'omu oba okiwulira n'agamba era kyokulaba Museveni yakwata Kagame ng'olutalo luwedde n'amuteeka ku bwa chief bw'amagye ga Uganda omusajja atali muna Uganda abeera ta chief bw'amagye ga Uganda okiwulira muganda wange abeera atya chief w'amagye ga Uganda nangamba kale chief w'amagye ga Uganda ate n'ava e Uganda naga n'afuga e Rwanda n'afuka president wa Rwanda n'agamba pulani yaabwe yakutta kendeeza babantu kubamalawo oba
wekiwulira bakimanyi nti bantu bakakamu bantu bagezi kati bakozesa advantage basanyawo kenjini omuzi zonna ipulaani yaabwe babeire nga bebaludinga ekiraasi bebafuga east ne simba wakati awo teriyo ggwanga lya bannayotics balina bwakabaka obwakabaka bwonna mu Africa buli mu bantu. That's why nti mu Uganda era bwokebera mu Uganda obwakabaka bwonna obulimu omusayi gwa bantu Museveni abulwanyisiza okwagala obumalawo. Akozesa baani eno voice note njagidde olulala n'ebinasinga ku budde bugenze. Njala Mukama abakulembere mwenna abagula amaaso abawe ekitangana n'okutegeera ebintu bino okutegeera okusukkako kwembirabira. Naye ate era mu kiseera kye kimu mujjukira bulungi nnyo abasoma Bibuliya nti Katonda butyo yalagira musajja we Nuwa nti ensi ekoze ebikolobero bingi nnyo ebiteetaagisa njagala gibonereza. N'amulagira akuŋŋaanye abantu be yeesiga babajje eryato era buli kisolo alondeko ekikazi n'ekisajja abingize mu lyato erywepo n'abantu abamukkirizaamu bajje bamuyambeko okuzimba eryato lino era nabo bajje. Butyo Nuwa bwe yakola ekintu ekyo abantu bamusekerera. Musajja watu ne famire ye ne basobola n'emikwano gye mitonotono ne bazimba eryato eryo. Bibuliya bwetyo bwe tugamba. Ebisolo ne bijja naye abantu ba bulijjo bajja ba lusuluuju nnyo batono nnyo abasinga bamujerega ne bamuvuma. Wayita akaseera mpawe kaaga Katonda n'atuukiriza ekyo kye yayogera. Amataba ne gajja bangi baafa. Butyo mu mbeera gye tulimu wano nga mbabuulira ebigambo bino bangi mwesudde gwa naggamba lw'okuba oli mu Bungereza osula mu fulaati ya gavumenti naye nga tomanyi nti ova n'obudde buli mu Africa nga buweze emyaka 65 bajja kutwala mu shelter gye balabirira abakadde ng'omwana gwe wazaala yalina ebyokukola bingi talina budde bugenda kukulabirira naye ng'olina okudda ewammwe so nga ate bubeera okwawo bwe abaana abaganda basobola okukulabirira. Butyo oli mu America naawe oli Canada bwotyo oli mu Europe bwotyo nti bw'otuuka mu myaka 67 gwoba oweddeko gavumenti batekyalina gye kufunamu naye obanga oli okwammwe obeera n'omwana wa mwannyoko omwana wa ssengaawo omwana akojja kyetuyita extended families nti families zino twakula nazo tubeera nazo zikuyamba mu ngeri yonna. Naye obanga oli mulaya nga si kwekwammwe ne bw'onobanga agula ennyumba n'ogisasula mortgage n'eggwaayo bw'onoweza emyaka 7 ku 8 ojja kuba tokyali productive banga tokyaweereza ggwanga kujja mu musolo bajja kujja mu nnyumba bagitunde sente baziwa gavumenti ekulabirira ebbanga lyosigaze mu bulamu wo ofe nga tewali akulabira adde okukunooza adde okukola ki yosobola kimula emirimu gy'okunaaza abakadde mu Bulaaya abe banaaza tolowooza tebalina baana tebazaala nedda kakubuddemu kato. Abasajja n'abakazi abali mu shelters oba mu bitundu gavumenti gyerabirira abakadde mu nsi z'abazungu bazaala balina abaana balina n'abazzukulu ne buweza emyaka 7 oba tokyali productive eri gavumenti kati bakujja mu nju yeeyo kubanga bw'ozaala omwana eri e Bulaaya abaana babeera independent baagala kumanya oba kitaabwe ejjali wa maama waabwe n'abaana bazadde nabo nabo bakuza abaana bannaabwe n'omwana n'agenda bwe bazaala muwawa. Kati ffe kitali kufe baddugavu tubene extended family omwana wa ssenga wasobola okuyamba ng'okuze omwana wa muganda asobola okuyamba ng'okuze kati kino kitulina heritage yaffe ne mugambye okutegeera kye bayita heritage mugitunze mugimazeewo mukitegeera ne tubagamba temuwulira kati bunti ebigwo bino byenjogedde mbaga ebigambo bingi nnyo mugambye bitegeera naye omuntu gwe bayita omuganda agenda kubonaabona mu Buganda wano nkiddamu omuntu gwe bayita omuganda ogenda kubonaabona mu Buganda obwajjajja bana bajjajja bakuzaaliramu kubanga mwesudde gwa naggamba mulinga bazaalira ku ndagala banyigisa essanja ti obwongo babujjamu muyina mitomekalu naye babaga nti ekiri atabala kyekira nasigadde waka sigenda kulumwa
n'amanyi information tagenda kulumwa n'abakola ebikolebwa kati abalina okulwanira eggwanga babikola neggwali yajja ssente zaga Museveni n'otandika okunyampuluka n'okuba empiiyi ng'ozannyira otiisatiisa abaana baagala struggle okusaasidde kubanga bwe bamalanze bajja kuddako ggwe kuba balina waba w'okuteekawo nkiddamu bwe bamalanze oba bamala muganda wange oyo balina balina okuteekawo so si ggwe kubanga toli mu bbo toli musaayi gwabwe tukubulidde bigambo bingi nnyo oganye okutereera oganye okutegeera teri TV ya Uganda Cameroon egenda kugamba kigambo kino kubanga bo gwe mulimu gwabwe gubasasuza kubuzaabuza nsi n'obafuge naye nkiddamu ngamba tegeeza musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga obulamu bwe buwanisa amatanga naye singa katta Katonda atuvaamu omuganda ogenda kubonaabona otuuka okubanga ne wonywa amazzi tolinaawo omuganda ogenda kubonaabona obenga ne bakuwunziko olubaalu ng'ofudde tokyalinawo omuganda ogenda kubonaabona batandika obbazika mulimbo ng'abagwira ku ttaka ly'abajjajjammwe ekyo muligamba nti omusajja yakyogera ate video ziribeerayo bwe mutasituusanga labi zammwe kulwanira Buganda na kulwanira obuvunabuddo bwammwe otherwise mutuuse okubundabunda mu nsi yammwe mutuuse okulya obukunkumuka ku nsi y'abajjajjammwe ng'omutuuse agitutte nga bwe tukibagamba kubanga yamaliridde mulaba ono omutamiivu atandise okugenda Rwanda ewa kitaawe oba wakojjaawe batandise otambula ku street eyo kye bayita preparations oba okwetegekera kyekijja nene otunula omuntu nga tasobola kusoma bintu biwandiike mu bbaluwa nga nkusike tasobola bisoma naye akalula maaso tubagambye ensimbi Museveni zasoboza okuba ku 86 ziddukanya ensi zino wammanga ziddukanya eggwanga erya Rwanda eggwanga erya Burundi kati eggwanga erya Kenya lyegasseeko eggwanga erya Somalia eggwanga erya Ethiopia eri mambuka mu Teguri ziddukanya Eritrea ziddukanya South Sudan ziddukanya Central African Republic ziddukanya Congo ne Mozambique yeyongeddeko Museveni kati yagifuga Tanzania yo omukyalo ono yasikira Magufuli ye baawe musajja muvandume era Museveni bamuteekako kati buli omu gy'oli wetegereza ensonga zino era gye mukyoyagala kubanga tusoma bingi nnyo tutegerako bitono tufaayo nnyo okukozesa amaanyi n'obwongo okufuna ekikigule magala eddiba ne tulema okusoma mayibaga nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo amala kulabako nakkiriza butyo buli omu kirindire ekikujja mu ngalo ojja kikwatako ojja kinuusaako bwe kinaakuwunyirira ennyo ojja kumanya ki ekyokukola kubanga tuga nti empaka ez'okuwunyirirwa asinga okuwunyirirwa yabinyika mu nsuwa eyongerayo kulwa Katonda n'ensi yange ntwala omukisa guno okusabira Ssaabasajja Kabaka wonna wooli Mukama akkingirize tonna musango gwakola muntu olw'omululu gw'abavandume bano okwagala okukusanya bayise byabwe n'abasajja bwe weesiga n'obawa omutima guno obuyinza bakulamulireko be bakoze ebintu bino Mukama akunkumira takumira mpeera namwe bena bayogera bakuume mweraba